tulaba nga tugenda maaso na mukulu Jemba awo nyine nkugamba Shamim Malende wamuwulidde honorable awo wenyini hawo ogenda kiddamu otya Shamim Malende yavuddeyo ono omusajja nze namubalaga nze mubajiddewo mulaba ku lulwo kyembadde mpita muze nkimanyi Shamim ayina ekirungi kye yakoze ate nga njagala abakazi abalala bakirabireko yakoze ekitaata Shamim abadde n'omulenzi we n'omwami we nga bakwasaganya emirimu bonna ngera omwami we yahandolinga social media ze nga kitegeeza osobola okubeera nga oyagala ne Shamim n'akubula amangu naye ng'osobola okuyita mu mwami n'omukola ki n'omala ofuna Shamim Malende n'ofuna Shamim kati Shamim amala okwawukana ne bbaawe yagambye bakolagana nabo na bibi bye yakirayimiinze nti yabitutte okitegedde bulungi yakirayimiinze nti motoka bbiri baziwambye nti bbaawe gwabadde ayita bbaawe yaziwambye n'agamba era temukolagana naye mu ekyo wabula nkowola bamanyi okuhandulinga social media mwe naabo abasobola okunyambako bajje banyambeko nfune gundi ndabe oba nsobola okukomyawo akaunti zange simanyi akaunti zino muzaagaza ki ennyo weegenda bulamu buba bugenze simanyi mwe muziina naawe oyina nze siina nnyo kyamanyi kyembikozesa nze ndaba nze kulwokuba anti ezo akaunti z'obuuza abantu bayisaako obubaka bwabwe kakitegeeza kiri kiwayogeddeko omuntu ayinza okuyisaako obubaka obutali bwange ate nsi nerowooza nze mbuyisizaako kati nze ndowooza kyekyo kyaleetedde Shamim okwogera ekyo kyemwebazaako kiri kimu teyayogeddeyo kya mu maka ge talina gwe yannyonnyodde lwaki baayawukanye era ekyo wanaakikola n'atandika okunnyonnyola lwaki baayawukanye ompuliriza bulungi omwami yavuddeyo yagambye byonna bikole nkuwoninga omwami naye tatusirwalirako kyeyakoze uliriza mpulirize omukazi n'aliba okugamba nti no social media tazina nga nakituufu tazikola ki tazina ogamba nti mugale wenkolagana noono ku lwange wemba mukolaganye naye nga ye awo si muki si mukyamu awo si mukyamu kati obuzibu buli bumu kyembadde nninze Shamim akole ndyoke ntegere nti kyali mu kukola kikyamu kutandika kunnyonnyola lwaki bakoze eki ampisiza mu buzibu bungi oba okitegera bulungi era ekyo waatandika ebyo omusajja ye yatandise abataliimu nsa kati awo tugenda okwawulira ani alimu ensa n'ataliimu yagambye ensi nze mmanyi engeri gy'obadde ofeekingamu obulwadde bw'omukazi gwe oyo naye tulina mumutwala mu kkomera ani oyo yennyini omusajja ate muti ate gwe batulimba batya nga wooli ng'omanyi nga kulwokuba oli mulaavu gwe n'otatugamba kitegeeza naawe olina by'oyisaawo essaawa zino luli nga batulimba waliwo obuuza musajja luli nga omusajja omukazi afeekinga obulwadde waliwa lwaki wasirika lwaki era kati mwawukanye kati obujjayo kugamba mugamba bwaba yasirika asirikire ddala fe obukatuliki we butugamba oli musamize naye nava mu bakatuliki nze nali mukatuliki nze Yosefu bambatiza nenkyuka nengenda mu bulokole nentoolako shahada ebwayise nembivaamu kati ndi musamize proud one kati byonna mpiseeyo kati kyenkugamba nti waaba yasirika luli asirikire ddala era nsaba ne agamba alumwa ki ayise mbingi n'omukyalo oyo beesuubiza ensi ne si gwe yasookerako yali mufumbo ani yali omufumbo omusajja si gwe yasookerako yali mufumbo nga tannafuna Shamim anti n'omutima ne gusiima buliriza kye ŋŋamba ngezaako muwabula nti akyasobola okufuna omukazi omulala nga bwe yafuna Shamim asobola n'okufuna omulala akyasobola okufuna muki omukazi omulala n'ebyo byeboogera ebyekisirusiru nti nno baali baavu era bagenda mu parliament ne bagaggawala bonna teyali kanso oyo omusajja I know him teyali kanso salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye
kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno yongerayo okusoma omusajja asomedde ku mulembe guno gwa Shamim Malende mu myaka 5 naye afunyemu tetwagala Shamim ajja atubuulire nti ate yabadde amuweerera ekyakisirikire akikole ki omusajja naye agamba Shamim yamusanga n'amateeka gokka nga mwonna ku muzigo weebale nnyo naye nga amateeka akola ki agayina kitegeeza yamusanga n'omulimu ani nga tannafuna ssente nkunyumiza oli kiyagamba nze nnyuma ya Shamim gwe mmanyi genda maaso kyobola mbuuza Shamim simumanyi nga mubaka wa parliament mumanyi nga si mubaka mumanyi nga just lawyer munamateeka era omwami oyo mumanyi nga talina kyali nga talinaba kusoma mbamanyi they are my close friends bombi wabamanya okitegedde bulungi kati kyeŋŋamba tebatubuulira kubanga buli omu alina kyayambye munne ompuliriza bulungi era kitegeeza senga si Shamim senga noono omwami tali looya ate era kisoboka okuba nga senga yalina mukazi mulala osanga era yalifuusa ani looya naye bwe bamaze okugwangula obubaka bwa parliament ne bafuna obusente obwo butonotono kuba Shamim si mugagga omusajja agamba afuna ennyumba eyennansana ne beeyagala Shamim si mugagga obuzibu buli bumu ekiyinza oku sente nga wazifuna entonotono waziza mu bantu mbuuza atya Shamim omulimu gwe ogwa professional ye ogwali ogulina okumuwa sente ng'amaze n'okufuna obubaka bwa parliament nga kitegeeza amaze okufuna connections ennene ezaali muwadde emirimu egy'ebbanja ate ye omulimu gwe yagusaddaaka mu kuwolereza abantu bwereere ab'ekibiina osina bakibiina bokka wabula abantu ba bulijjo alina emisango gy'akoze kuwolereza abantu waddala alina emisango gy'akoze alina ne bajje mu makomera nga si bakibiina ye yajjayo bizonto mu makomera zonto byali bya kibiina ate byali bya kibiina byali bizanyira kibiina owaye byali tebizanyira babikwatira ki ye yajjayo muzeyi kiweewa mu komera babikwatira mpuliriza sibuuzeeko bizonto baali bakoze mpuliriza omanyi kye bayita ekibiina okubeera nga gwe oli memba w'NRM okitegedde bulungi ne bakukwata ompuliriza bulungi oli n'akujja mu kkomera abajjizeeyo memba we naye omuntu okubeera nga alina ebintu ebyayogedde ebikwatagana ku ggwanga nga tabyogedde nga gwe yamutumye okitegedde bulungi naye ne bamukuvunaana naye nojja n'omuyamba yajjayo muzeeyi wange taata wange taata we yali akoze eki oyimba nantaba ne bakuba ebizira bakubawa eyo kireka yamugjayo nga tamugjayo lwa kibiina ng'omuntu okitegedde bulungi kati kitegeeza kyekirwanyisiza Shamim okugaggawala yeerekereza yasaddaaka ng'omuntu wagamba ku lw'abantu kino kyensaddaaseeyo kuba bwe buweereza bwenkola ki bwennina kati omuvubuka ye ayagala bafune ssente nga naye bw'ozaagala nga nange weezaagala atali mukyamu kyava mugamba baba oba oyagala tufune ssente gwe genda opracticinga amateeka era ssente kansasule osome gwogende naye nze passion yange yeriwa kuweereza bantu ate abantu bangi bakoze ebintu ebyo ndaba Spice Diana nga awa bambi abantu obuyambi yakoze gundi y'abaana abobitasobola just kiri munda mu ye si mugagga nnyo oba okitegeera bulungi si mugagga nze nyina omuyimbi gwe mmanyi ng'asobola obutakwayedde nusu 10 ng'enjala ekuluma naye omugamba mbu nnyina akawala siina zaalooja akuweetaano kati naye kiri munda mu ye supportinga abantu beegatte kubawala akwanguyira naye nti nasuza lusazi nzita nyina muganda wange tasobola kukugulira yadde ekipa ya bbiya oba soda naye wobeera n'akawala asobola okugula omwenge gwa 800 naye waba takatutte buli muntu ayina ekimwanguyira ekimusumulula otegedde bulungi so Shamim weebale bwe taleeta bintu by'amakaago mu media ate era naawe nkusaba okome wano
kati bino byebalese ebyarema wabiwuliddeko ebyarema tebinnakakasibwa bulungi abantu lwaki baagala nnyo okuyingirira obufumbo bw'abantu abafumbo bennyini be bayingirira obulamu bwaffe lwaki batubuulira ebintu byabwe abafumbo be bavaako obuzibu era tewaliwo bantu bazibu nga bafumbo be bali mu kuyingirira obulamu bwaffe batusanga wano ku kamera zaffe nga tulina ebyokwogerako bingi ne bateekawo agaboozi gaabwe tuboogereko bwe tumala oboogerako ne batandika okutubuuza tunoonya ki mwe lwaki mujja kugabo batubiwadde bantu bagenda byogerako batya okitegedde bulungi ebyarema ani yabireese ebyalema rema namakula ebyalema sagala kubyogerako sinabikakasa naye ate nabyo we bituukawo ebityo lemanga kyakola byabasajja nga naye abivaako naye waliwo n'ekintu ekigaana abasajja babiri bokka akyali muwala muto naye obuzibu kamera zatambuliramu nnyingi ng'anaafuna omulala era bajja kumanya nono n'obwo obulamu obuli obwa kamera bubi sokoleke kati kyogamba oba naye omusajja okuteeka omusajja nnyo mu kamera bwe wava obuzibu kibi nnyo kale kankubuuza gwe mukazi wange omumanyi omanyi lwaki tomumanyi kubanga abeera waka tabeera nange kambwe wange owo mumanyi gwe kyogamba si mulungi okumuleetako akwerekereko omuteeke mu motoka avuge mpaka wano ajenga mbeerewo nga bwe mulaga ku bantu tulwala ku birthday tulwala ku ki baby shower kati wano ku kamera ffeffe basiru era abo abali mu comment basobola okugamba anti muyina bangi byebirowoozo byebakola ki byebafuna kumbe era ffe tukuumya amaka okitegere bulungi ffe tukuumya amaka kati omutima ogwogamba nti rema olumu n'abantu abamu bwe batyo kuleeta nnyo obufumbo bwabwe mu kamera gundi omumanyi omukyala gwe bayita Mumbejja Mariam Ndagire mulaba okumumanya kirala omanyi bbaawe nakoma kumanya John Segawa myaka emeka womumanyira nakoma kuwulira awo birala sigoberera namba myaka ng'emeka olowooza nga 2 oyagala gamba nti okuva mu myaka 2 mpaka kati tafunanga ku ssanyu sima oba bakyali bonna edda ngamba bugambi n'okumanya tokola ki simanyi ekifaananyi kyengezaako okuleeta okitegedde osobola okubeera celebrity naye n'otambuza obulamu bwo private n'osigaza mulimu guno ebyobulamu bo n'abaana bo birala Mumbejja example gye nkuwadde ogitegedde ngiwulira mpulidde omukyala gwe bayita Joanita Kawalya omumanyi ani bbaawe simanyi bbaawe Joanita Kawalya si celebrity yasookawo nali mu piwano nga muwulira nga yakuba jimu zeewuwo ani bbaawe bamutubuulira abalaba muyimbi kyawo mulala kankubuuzeyo ekibuuzo omwami wa CBS gwe bayita Abe Mukiibi omumanyi mumanyi nnyo ani mukyala we ayogera mwogere yatera omwogerako kyala gundi naye tazunga naye nnyo Mukiibi si celebrity asinga bonna betwogeddeko ani mukyala wa Ketti bakyala be sibamanyi ayina omu okay ayina omu Hajati omukulu ngu yamujjulula naye omumanyi simumanyi Muzeeyi Ketti si wakabi nnyo wakabi nnyo ali mukyala wa Kayemba Solo manager wa Rema MP honorable amaze mu music industry banga ddene nnyo simufumbo omala bbanga ki nga towuliriza ku mukyala wa Gravity simuvubuka mukyala w'omulaba mu kamera yaawa tewali abantu bayige okuteeka obulamu bwabwe bubakwatako bubeere bwabwe si buli lwolwadde nti olina okujja onyonnyola ensinga we walwadde waliwo abagenda okuseka nga baali baagala olwale noludini okitegedde mpulira era nze
nagamba sagala mukazi wange kusemberera na mikwano gyange kozi wagamba ntugwa mukyala wo tobeera naye naba njagala akeerewo ku makye wuwe avuge emotoka yagende ku mulimu gwe ave ku mulimu gwe adde ewuwe naye bino ogamba jemba oli ludda woli kuma nina ekivulu kati ndi mukulanga hoima ngenda kuza omwezi 5 ninayo ba B2C ne Shiba n'abayimbi abalala toyinza mulabako hoima aze kulaba ate aze kundabanga aze kusolooza ngasoloozaaki tuyambagana business si kyayagala yambagane mu business ye yeyambe nze eno yange ojja nkwata amatayingo mmanja ng'ali awo ate nze nyina obuzibu okugeya abantu musajjawo nobati weyategekera ebivulu bya palaso andi okuva ku jjajja awe Masaka jjajja taata maama nga ne ku stage abaleetako maama mumbuulize ku bantu be bale tuwagira tugenda hoima kati tuyingidde embaale era uli naabuuza kati baliwa mbaale tekyali bantu balaba ndongo nedda takyategekanya ebivulu byamutama ebivulu byamutama byamusala kapito gwatayina oli muganda wange nze no abantu benkwawulira ne gamba ono muganda wange abasobola kubeera mukwano gwange tabikoowangako abitegeka naye ategeka byamuzinzi tayina byategeka tayina kapito endongo yamusalaasala yeetaaga buyambi Robert kyoka jemba tayina kyatayagala kutegeka kino kijje ku nze Robert alina ssente naye yogera mu past tense yakoowa uliriza abayimbi yategeka tebasiima gamba Robert yayina ssente zaafa era nze y'omu ku bantu benjagala bafune ku ssente ziba zize wewambi yateekamu ssente ze nnyingi ate Robert n'obudde bwe tulimu atwetaaga nnyo mwe baani ffenna mikwano gye kuba ayinza n'okugwa eddala tengoolese nnyo otandise kuba ku mutwe nedda nze oli muganda wange kyekiyinza omusuulira Robert ssente zimufuddeko bambi Robert bukyanga ajja mu bidongo tafunanga ku ssente Robert obulamu bwe ne bwonooneka personal ng'omuntu okitegeera bulungi alina business eriwa atwala abantu bwe byonna byagwa bambi byonna byagwa yeetaagamu ku ssente bambi nze Robert oyo namugamba ate n'abantu b'enyalemu babi nnyo abalina ssente kuba bye bafuga eggwanga tebalina nsonga n'emu lwaki tebawa ku Robert ssente yabavuma abavuma ki omanyi engeri gy'abayirawo omubiri yavuma gundi oyo Robert yavuma Salimu Sale yalumba Salimu Sale ojjukira era luno bamukubye emigo nga bamubuuza wavumira ki mukama waffe otunyoma ozze tunyooma n'otuvuma bwotyo nojja ate nojja wano omuntu eyali yeetaaga okusooka okukebera obwongo ate ali muvumi avuma atya ate waali mulinamu kuba bukubi Robert bamugamba agende n'agaana okuvaawo ekyo yakola nsobi naye mbabuulira omuntu wabeera ng'ali mu mbeera Robert gy'alimu asobola okukola ekintu kyonna Robert ali bubi nnyo bwatyo kyogamba naye sente ze bambi zaafiira mu ndongo kirabika sente zaali zikuweddekokko okakasa nnyo kati nze zaali zimpeddekokko manyi obulumi bwa ssente nga zikoze eki nga ziweddewo Robert ssente ze zifiiridde mu mulimu guno lwaki taguleka kuba yali musajja nga alina ssente ze kati aguleka akola ekyo ate bwe yajjamu ssente byafa yazijja mu guno biri bya kapito anti ngamba ssente ze yafuna teyazijja mu guno aguleke Robert kye balina okukola beetaaga ate abayimbi bennyini abalya ku ssente ze bamuweeyo ekivulu nga kyabwereere ate ffe bapromota mikwano gye tumukubira ebipande tumuyambeko kati TV zino zakyaddeko ennyo zimuweeyo obulango bw'obwereere then nammwe aba social media ababadde nga bamuwa interview ne mufuna likes mumulangireko show ye afuneyo ku ssente nga miliyoni 10 yeetereeze aba social media abadde bamukyaza simukyazangako naye ababadde bamukyaza mumukolereyo show kyogamba tekyalina ssente yeetaaga kawoshi Robert talina ssente si mu bubi naye muganda wange ali bubi yeetaaga obuyambi just lwakuba nti ffe abaali badde bamuyamba ate naffe twetaaga obuyambi namwe mulina zibamala bumazzi tetuyina
oba kitegeera naye yeetaaga obuki yeetaaga obuyambi so bwe tuba twogera ku bantu abaagwa mu ndongo Nobert yagwa nnyo ki ekyasinga omumusula mwe nga mugiremeddemu bintu bingi mpolampola mudalizadaliza akuze ekigambo kya Moze ffe tetwajja mu ndongo kukola bizinensi oyo Abitex teyajja mu ndongo kukola bizinensi bizinensi y'endongo yamusanga mu ndongo ffe twajja mu ndongo nga tuzze mu calling ng'owulira ekyo kyoyagala okukola nze taata wange yali muyimbi saayina calling ya buyimbi saayina natandika mu kugula bawalukaga ssente za stage ze babafuuwa mubuuze Samathia sookoleke ng'ogamba ez'oku stage zonna nziguze kuba saayinanga busobozi bugula sho nazo osobola ozigula otya waliwo omuvuka baali bamuyita Superman ng'azina ku stage gyali Superman Adam Superman nga bamufuuwa emitwalo ng'esatu nga nze mugula mutwalo zonna zibagenda okufuuwa ne muwa ennaku 10 emitwalo 10 nze ne ngenda agenda talinaamu wagenda ne bamufuuwa ateeka musawo wakoma waakola waati awanika mikono osikamu musike Mathia asolokaga bayo kyekiveera kyange nampa ennaku 2 nsolooze ssente nensolooza emitwalo 3 mu nnaku 2 ensolo enfuuwe nengenda neneewola ku Moses ekiveera ekirala byebintu bye twatandikiramu nze omulimu gwange omukulu nali n'ogamba nkuguze ez'okufuuwa ogule kamiliyoni bafuuwanga walukaga ssente mu gurupu yaffe walukaga baali basinga okufuuwa oyo muzeeyi Mukaabya ne muzeeyi Kiweewa ne Sebbaali nga basinga kufuuwa walukaga nga bamufuuya ssente nnyingi nga tuzigula kaakati nga walukaga omuwanga wadde 10 ng'osobola okumuwa emitwalo 5 naye ye ng'okumukozesa osobola okumuwa tugeze emitwalo 10 ennaku 10 n'omwaka dde akawamu kati laba agenda akola oluyimba lw'abantu bakoowu nga mubanja ennaku 4 tugenda tutuuka Kawuku awo ku Ntebe Road nga bamufuuwa $1 ekikonde katono kivuge omuntu yasaluka olunaku lwali lwange $10 ate ne bamufuuwa $2 naziraba kubanga nayimiriranga wali ku stage teyaziteeka mu nsawo yaziteeka mu kakola kakooti kiku naye obuzibu yaŋŋamba towangulaako $1 wagula za wano naye ate era baali bamufuuye emitwalo 78 eŋŋamba waayi tangoba nene 78 nsolozeza omulundi $1 zisigaze eŋŋumi kateseke eŋŋumi teyaganya ŋŋumi ekisooka yali muzadde wange ate nga boosi wange nga sirina buyambiro mu butuufu yaŋŋamba towagulako $1 sente zo zezino walukaga musajja wa mutima mulungi abantu bangi bakoze obulungi lwakuba ndaba bamusasudde obubibe bangi bambi walukaga era abantu abalina walukaga Sanji amazima balina omuntu omutuufu he is a good man ate wa kigambo ki ate ekyokubiri tali mu finance mpozi nga talina tasobola kuleka mu buzibu bambi tasobola era musajja wange bamuyitaani ye George ali mu Amerika eyo yayita anko jjo ku TikTok erinnya mutabani wange Onsaasiri ye Serunkuuma ndowooza wa Ndiga naye agamba walukaga Mutenda Butenzi ali ku Amerika lulwe walukaga agamba Mathia walukaga naddala walukaga akoze abayimbi bakadonkamu ebintu ebirungi bingi era nkojjo bambi asiima walukaga ankojjo oyo bali kusiima ani omulala guwagula ssente bangi waliwangawo Adam Super jukira nze nabeeranga mbayimbi bakadonkamu nze ye yazadde bange gye nava era benadiringiranga mu nze newaggula bwewagguza okujja okutegeka endongo eno okumanya negomba ba Abitex negomba bajjo nga atandise nengamba olaba ne bajjo gwe mmanyi nenvayo ekawempe nenzija emakindi era bwe natandika okubitegeka nga banyooma bali gye nava nagamba nkola ebintu binene sijja bisobola wewaniikiridde naye nempulira nga eno yewali abayaayi kye balina tebakolima bwe biggwa biba biwedde abeeryo batya bonna bakadde bo so endongo iffe otegedde engeri gye twagijjamu ffe tetwajja
kuleeta ssente tuteeke mu ndongo twajja na passion buli kitufunye kati gundi yali yazemo business Nobert yajja alina bazze okulwana nga bamukola kyaki anti yajja agamba alwanisa abali bapromota ababaddewo obutambi gye buli abo babitex tebansobola babajja mujja kitegeera kati abitex yabadde mu kyepukulu Nobert yabaddewo ng'alaba ku bantu ng'alaba ku bali be yajja okulwanyisa nga bakyaliwo bamulemerera ate bamulemerera yalwanisa abantu abatasobola kumulwanyisa kuba tebalina nsonga emulwana pambi okitegedde bulungi omanyi okulwana n'omuntu nga ye tasobola kulwana kuba talina nsonga ekulwana so yalinamuko okukakasa sente ne zifiira mu kukakasa kati sente zafiira awo mu kukakasa awo naye tezifudde ku ye eka abantu bangi abagwa mu ttuluba eryo lwakuba mmwe temuboogerako ng'owa comprehensive band wawulirako gye bayita comprehensive band wagiwulirako comprehensive nateeti eyalina nyiniwo ekifo kya comprehensive hotel yakola band wagiyita comprehensive band n'aleeta ebyuma ebibeera mu kisaawe n'abitwala mu byalo ng'abantu batuuyira ku butebe bwereere n'agula abayimbi Babire Kasodde omugenzi Martin Nyangume n'agula abalala bangi n'ayonoona ebyalo byonna nga group tekyasobola kuddamu kubayo ndongo yagwa endongo yamusuula ne hotelo ne bagitwala ate omulabe we Samuna n'agigula kwekaniikirira abo be basuula endongo ekigisudde bintu byonna ebiri mu ndongo kulinnya n'esigala ku bbeeyi ya mutwalo negwa twapangisanga ekifo ekisaawe wogenda okukolera emitwalo 10 kati napangisiza eruweero we nabadde mu launch ya Shiba nagipangisiza milioni 3.5 ngakizigenda mu banka we basasulanga emitwalo ameka 12 nasasuddeyo milioni 3.5 ng'ate zigenda mu banka oziteeka wali n'olyokojja ekifo ebipande wagendangawo ebipande 2,000 natimbyewo ebipande mutwalo zo wazisijeyo okitegedde bulungi nakakanye enfunye abantu 4,000 naye ng'ate siina ssente naye nga nsolooza milioni ameka nga wobala expenditure siina naye nga emiliyoni ameka ana abantu bagaleese era abantu nga basanyufu ne balaba endongo yaabwe ne bagenda nze n'ensigala nansigadde siina just ekyanyambye nti nga nyinayo shows eki endala neŋŋamba osanga nenunulira eruweero oba emasindi ehoyima oba emasindi otegedde bulungi so awo endongo weekola ki weyatuuka twapangisanga ebyuma emitwalo 3 kati bipangise milioni 3 ku 5 era endongo yammeka mutwalo abayimbi twabagulanga emitwalo 4 yali ya 15 wuliriza 35 eyo anti sho yali ya 5 ng'abayimbi ba mitwalo 2 kati ba milioni 2 ate milioni 2 abatandikibwako Shiba ayagala 10 ku 8 Rema ayagala 10 ku 8 Kamiliyoni ayagala 10 ku 8 lutalo kye kimu lutalo ayagala 10 kyokka ate abo bomenye bye basobola okuleeta yeyo kuki abantu abangi kati kitegeeza ki kitegeeza omulimu we gwayononekedde era nze nkubira bapromota bannange omulanga muve mu ndongo mugenda funa ebizibu oba si kyekyo endongo mugize ku mitwalo 2 mukkirize etandikibwako naye mu kyalo tesoboka esoboka mu kyalo wala anti wuliriza obusobozi basobola eyo endongo esoboka okuba endongo ennyingi ffe twakubanga safari nze nateganga ennaku 3 kati ntegeka lumu ng'oleka nju ku nju kati ntegeka lumu ne ntegekera emyezi emeka 3 era nembeera nga wendi endongo tugyongeze abantu tubawo omutindo omulungi bajja kukwata ebitalo gyabwe ebiri bagiweeyo bw'oyongezanga ne bali bongeza era bw'onoyongeza ab'ebyuma nga bagaka twagala milioni 8 nga tubigula ate nze emmotoka ya drive saagigula n'ebyuma bya drive wabigula mbiina weebiri nga kisusse nga ne basente zonna nzigaba era n'ab'ebyuma n'obutebe nabugula kasita kyasukka noga buno kambigule nabo kambugule kubanga nabo mbadde nga mbupangisa abantu okitegeera bulungi kati oli mu kuteega buli kantu akavaamu ssente osobole okubanga naawe ozikola ki ozifuna kati era nabo byoba nabyongeza nabo bijja ku bbeeyi tetukyalinga luli twafunamuko ka kapito nga nabyo tubigula
nkutegedde kankusibule abasajja balekera bubaka ki bave ku bakazi bakazi bajja kubatta omukazi asobola okwettira pulesa muve mu kumatiza abakazi tebakyamatira baawuukuuka. Ekyokubiri omuntu ayagala okumatiza omukazi asooka mutwale mu ddwaliro apime lasitiika ekkomo likuba omukazi omuntu ayitamu omutwe gw'omwana takakasibwa na kantu katatuuka mukono. Omwana wali abajja akula kigambye otekitegedde oba kitegedde omwana ajja blaza akitegedde omwana ajja akula ne walyoka wafuuka ekyo ky'ogamba kye ŋŋamba omuntu asobola okuyitamu omutwe gw'omwana tosobola kumukakasa na kantu kato olinga yaddukayo mu kisenge bwe wali olingiza kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala ono gomulawano mu kulingiza kwotava wabula nze era waawaawa agamba nze mukubire nno olulimi nze nningizeeko naye olulimi nja kutwalako abaana basabula ennyondo olingizeeko ngera kutwalako nnyina wensobola okutwala saagala kulingiza ngera kutwala omukulu abadde Jemba Joseph Jemba ebigambo tubyogedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate omulundi omulala mweraba naawe bajjajjabo bakukuume. Amiina.